Arua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Amannya gange nze Kikambi Fred. Nsula Masajja Bizone. Omwana oyo yafudde kitaawe ne maama we nze nabakuza. Bakulidde wange paka okutuuka myaka gye 16. Ewange bamazeewo emyaka gye sijja kwogera gye sikyajjuka na muwendo. Omwana Adija Nakakande taata we Kasule Umaru. Mwana wa myaka 16. Bana tetumanyi mukama cyana government cyane etukolera. Cyane we tukoledde cyo tunagera nakyo. Omukuziika babututte. Era bamututte Mitiyana. Ninga batuse Mitiyana bakamide kitalya. Ne bamutwala eyo bayitawo Nyandira biddemu awo katono. Tibana byatuwulidde. Nakakande Adija. Yageze omwana waffe nga omulaba yabadde n'abaana babiri abafiiriddemu. Omu yabadde agenze mu ky'omusanvu omulala mu ky'okutaano. Naye mumusabire nga bw'omulaba afaanana yasigadde nga bwakoze bwali. Sina bigambo birala wabula mpozi n'ekirala abazadde oba abantu tufengayo bw'olaba ekifo nga tekitegeerekese tetutwala abantu baffe mu bintu ng'ebyo kuba abantu bajja mu bikujjuko nga bino mubeeramu ababbi abayaaye kyekyaleetedde ddala buli omu alina ensanyuka ye. Ekyo nkubiriza gavumenti etunuulirenga ddala abantu ddala ebifo ebisanyukirwamu erekekomanga ku miryango etuukera nti ddala abantu wano 1000 bajjute temwongerako balala naye ekifo kigendamu abantu 2000 mutaddemu emitwalo 2. Abantu abo
gavumenti etunule mu security kiki kyeteekeddwa okukola ekyo kirabwa n'omwana omuto security bagikomya wabweru munda toyingidde kulaba bantu ddala beebo basaanidde batudde bakkalidde ebigambo ebyo twali tusobola kutuyitamu embeera yali etyako olwo embeera ffe nga bakadde bamuwala waffe Anifa batutuukako batukubira essimu ku ssaawa 11 kuddomi waffe gwe twawa muwala waffe nti abaana bafudde okubaleeta ewaffe bagenda tulye nabo olunaku olusooka naga nti aginawe enkola gye nategese bagenda ngenda kutambulako nabo essimu yasimbyeyo nti abaana bakoze eki bafiiridde wano era twabaziise ebutambala eggulo ssaawa 10 ebazaala mutabani waffe mpozi otubamanya terayo Anifa zalwamu salt egundi eyo amanya agange nze Benedict Kirunda twafiiriddwa omwana Nakanwagi Viola yabadde yakakola senior 4 wa myaka 18 omwana yafiiriddwa mu njega wano naye okutwaliza mu taata we Bukenya Richard teyategedde nti omwana agenda kujja wano mu kukyakala yabadde ku mirimu asaabaza abantu amasimu gye gamusanze tuzze wano nga tuyitiddwa nti bakulu mu gavumenti bagala kwogerako naffe naye nga tubadde tuli mu nteekateeka z'okuziika omwana olunaku lwaleero ssaawa 10 ez'olweggulo taata w'omwana azzeeyo mu nteekateeka badde bamwetaaga n'andeka wano mukiikirire omwana Nakanwagi Viola wa myaka 18 ye yafiiridde mu njaga eno n'olw'ensonga eyo oba bulagajjavu oba si bulagajjavu Katonda byonna yaleeta tusaba kuyambibwako kubanga omwana owa senior 4 amaze ogikola kunyolwa kwa kitalo nnyo ayinako ne batoobe abaddakaawo singa tufuna okuyambibwako mu nteekateeka z'okuziika ne tuwerekera muwala waffe bulungi n'okuyambibwako oba mu byensimbi mu kuweerera batoobe nakyo ng'abazadde oba ng'abafamire tujja kuba basanyufu mu ekyo naye nga tuli banyeekaavu mu budde buno kubanga omwana muto nnyo amannya nze Kirunda Benedict Nakanwagi Viola 18 years. My name is Kirunda Benedict. We've got lost to a daughter, 18 years old. She is Nakanwagi Viola. She lost her life from this incident on 31st, and we were called here to meet government for condolences. We've come for condolences, and we beg that they could give us a hand in preparation for the burial. The burial is today at 4 p.m. Watuba Chadondo. That's where I left the body. So if we are given condolences with the help for a good preparation at home, we welcome. We welcome that. Thank you. Bye. On the night of 31st December 2022, or in the morning of 1st
January 2023, an unfortunate incident happened in this place, which had otherwise started as a merrymaking ceremony to welcome the new year. But unfortunately, towards the beginning of the new year, a stampede was occasioned because the people who had come here to attend the concert and celebrate the new year were allegedly requested by the MC at that time to move out of the hall within 2 minutes, but through one narrow gate, to go out to watch the fireworks. And within that time, the 20,000 people who were estimated to be here were expected to rush out through that one small entrance. Unfortunately, a stampede ensued and some people fell down and were stepped on, according to the report which I have just got. And 18 people on that very night were evacuated from this place, and out of 18, 10 have been confirmed dead, and 8 who were injured have been discharged from the health facilities where they had gone to seek medical attention. Against that background, let me send my sincere sympathies and condolences to the families who lost their dear ones in that night, but also to the families whose dear ones got injuries and they were taken to medical facilities. However, we are here this evening on the instruction of His Excellency the President to do 3 things, all of us together. One is to commiserate with the members who lost their dear ones, and to extend to them support of 5 million Uganda shillings to each of the families who lost their dear ones, so that it can support them in the burial arrangements and other emergencies which they incurred because of the unfortunate incident. Secondly, to agree and undertake to do thorough investigations and produce a detailed report about what caused the stampede and all the attendant and related incidences. And thirdly, to visit the venue where the unfortunate incident happened. I want to thank the members of the media, and I want to appeal to you to continue sending concerning this incident, because it's an incident that touches all of us. We are all parents. We know children perished here. We are all parents. To you, members of the press, to handle this delicately and disseminate messages
especially the bereaved. I would like to call upon members of the security forces to continue to undertake their constitutional role and responsibility of ensuring that the lives and the property, the people of Uganda, are safe and secure. And in this unfortunate incident, I call upon you to come out with a report as expeditiously as possible. I thank you. The Minister for responding to her question. I will now take the opportunity to respond to the other two questions. First one asked by Stuart Iga of New Vision about due diligence which may have been lacking by the event's promoter or the organizer of the event. And all of you, Stuart, and members of the media know that we enacted the Public Order Management Act, which the promoter should have adhered to while arranging the ceremony, and he should have done this in detail, well knowing that the numbers that he expected were going to be overwhelming, obviously, because everybody is always excited to cross to the new year. So was there due diligence or there was no due diligence? I'm looking forward to get that detailed response from the detailed report, which I have asked the security chiefs to compile as expeditiously as possible. But as per the policy and the guidance of the law that should have informed the event manager or the organizers, we have them and you know them. So we'll get the correct answer to that first question when the report comes out. Second question, Mr. Mukibi of Delta TV. How many suspects are in custody now as we speak? As we speak now, there are 2 suspects in the cells and many more suspects who have been lined by the police to help in the investigations and to answer questions at large, but they are being pursued by the security forces. In order to avoid disrupting the investigations, I think it's in order that I don't disclose their names or their identities. For both those who are in custody, but also those who are being pursued to help in the investigations. Another part of the question was, there are families that lost more than one person. The instruction from His Excellency the President is to give to each person who died, the relatives of that person, 5 million Uganda shillings. Obviously, if a family lost 2 people, that's double weight, double tragedy. And for anyone of an average intelligence and above, it obviously means that that family will be also offered
10 million shillings, for instance. Of course, you cannot buy life, you cannot compare life with anything, not even gold. But for compassion, His Excellency the President feels that it is important to support the bereaved families with that 5 million Uganda shillings. So in short, the families who lost 2 people will be given support of 10 million shillings, so that each dead corresponds with 5 million shillings as His Excellency the President directed. Thank you for your questions and thank you for your kind. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Sijak
kulinganiza abantu basinza bantu. Bano abantu bano baswale tuno omukolo. Manya abategeesi b'embaga balina obuzibu. Bateekeko omukolo gw'embaga nga guno nga gujjudde, ne bakwata omugenyi omukulu ne bamutuusa awo. Naye aboogezi b'omukolo babeera nga Baganda. Omugenyi omukulu yeekanga toyo ekisiri eri. Olubuto lumuluma talina bw'ayita mu bantu ge. Atuyita mu bantu ogenda okweyamba. Abantu basunda beebi bagula ebidomo akomekerezaayo nawonye. Afuuyidde awo omugenyi omukulu. Yamufu oli musiru. Wala lengeri wafuuwa. Ako balina n'obusungu. Nabwoseka kulanyama. Ali wosali awo bamuwavigo. Mbasa ayirire beti mwompitako nayini. Mwoyina omuntu gwokola emisinde. Weshi! Ngoduka lula bakasasi ninamu. Ngoduka emisinde. Wabalirawo. Asiya bakyalisi. Tokanga asiya bikogamba. Bere emisinde akuba kasengenge. Bali kumala kulinganiza abantu basinza bantu. Bano abantu bano baswale tuno omukolo. Manya abategeesi b'embaga balina obuzibu. Bateekeko omukolo gw'embaga nga guno nga gujjudde, ne bakwata omugenyi omukulu ne bamutuusa awo. Naye aboogezi b'omukolo babeera nga Baganda. Omugenyi omukulu yeekanga toyo ekisiri eri. Olubuto lumuluma talina bw'ayita mu bantu ge. Atuyita mu bantu ogenda okweyamba. Abantu basunda beebi bagula ebidomo akomekerezaayo nawonye. Afuuyidde awo omugenyi omukulu. Yamufu oli musiru. Wala lengeri wafuuwa. Wuno mukyalo nekete muwulizaawo ekifaananyi. Mabalirako amanya gwange esindi gagalaga abantu okufuira mu sitenti omanyi Oluganda. Abakyala bongera buli kintu. Obukowekowe mubongeddeko, enjala muzongeddeko, amanya mubongeddeko, buli kimu ebintu muzongeddeko wakati w'eggundi obudda wansi kikyabasala kibasiba okwongerako obubonero emitwalo esatu. Kakitiko kagambe wamazalira ebintu bisatu wammanga. Ndi mumpi, ndi mubisi tegerekeka. Nalina ebintu bina wammanga. Buli muntu byalina okuba nabyo mubimanyi. Ndi selebu, nina ssente, ndi muwanvu, ndi munene ate mpooma. Tegedde ffe tuzze ne tusasula ssente zaffe ne tuyingira. Olutuuse munda abaana adde bakatandika okuzannya ne batugamba nti tufulume. Ate tulaba poliisi mu kitundu. Kati amawulire ag'okufa kw'abantu tugawuliridde wabweru. Naye ffe kye twagala bwe baba tebatukkiriza kuddayo munda batuddize ssente zaffe. Mutwalo buli ayingira. Abakulu mutwalo n'abaana mutwalo. Anti tujja kubeerawo wano mpaka lwe banaatubuulira kye tuba tukola. Bitegedde ffe abamu tubiwuliridde mu takisi era bwe tutuuse wano nga tetulina kye tumanyi. Akaseera kayiseewo katono poliisi n'esalako. Nga bagamba we mugenda waafiiriddewo abantu naye we tutuuse nga ne tubuuza omuvubuka munda n'agamba akyabadde kiziiro tekwabadde kufa. Bampita Kate Muhenje. I was in the parking going because I was going to leave these ones so that I come back in the evening, I pick them. Then the mom called me and said, no, don't go. The police has come. It might be they have stopped the kids from going to swim. And Gamba, what has happened? Then come back. When I came back, I found them coming back. Then they say that obviously they have stopped the people from swimming and doing any other thing. You have to go back home. So we don't know.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.